Ebya kansala Kitata Henry Naggwa ne yafanga yakalayira ku mukolo ogwali kusaawe mu ggombolola Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde era n'aziikibwa Katembi Buuzo nga twakula ku mawulire gaffe agataliiko nfuufu byongedde okulanda. Olwaliro abatuuze ku byalo 8 ebikola omuluka gw'e Katente omuli Gamba, Katente A, Katente B, Ntove, Wankata, Katwe, Kisoko ne Lugala mu ggombolola Nakisunga bawuniikiridde. Matovuluku NUP yali yeesimbyewo n'omugenzi bw'awaabidde omuluka gw'e Katente ku poliisi y'e Mukono nga balumiriza okwagala okumutuusaako obulabe talina kyamanyi ku nfa y'omugenzi. Ayekubidde enduulu yeruka kintu so yekubidde enduulu olw'ebigambo nti bibadde bingi nga bimugerwako naye n'afuna okutya. Embeera enewaliriza poliisi okuva e Mukono ng'ekulembeddwa omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Shafiq Kasujja okuba olukiiko ku kyalo Katente olwetereddwamu bassentebe b'ebyalo 8 nga kwatadde ne Mulumba Mboteka Muwango ne Yeegiso w'eggombolola Nakisunga wamu n'abatuuze nga ne yaloopye Matovuluku olukiiko lwetabyemu wakati mu byokwerinda ebibadde eby'amaanyi. Wabula wakati abatuuze balumiriza omutuuze Matovuluku kubeera nga azaakyogera lunye ti kansala Kitata kati omugenzi ntajja kulayira wadde okutuula mu ntebe y'obwa sipiika gye yali yeeyagaliza. Nga bukeera ku makya kanneegeza afande nange twesimbyewo afande ompangudde lwaki bukeera ku makya nenkugamba afande tojja kulayira n'entebe tojja gituulamu afande kiba kitegeeza ki ate ekituufu afande noofa awali omukka twakola ki? Abatuuze bongedde ne bamunenya olw'okusalawo mu busungu okuwaabira ebyalo ku poliisi nti yandibadde asirika busirisi. Tetwandisitudde poliisi eri kugireeta wano n'abasirikale bano tebandizze wano tusalirawo nnyo mu busungu. Senga omuntu eyaleese olukiiko luno teyasalirawo mu busungu bino byonna tebyandikoze ki tebyandibaddewo. Ekintu kye tuwulira nga bagamba Luuku yasalirawo mu busungu. Twagala okumanya ffe abatabimanyi Luuku yasalawo busungu ky'obwo bwe yasaliramu. Ababimanyi babitunnyonnyole. Kibaita obusungu mukyewale kubanga kiyinza oleeta biki? Ekyokubiri kigambo okufa kyowe kiri. Era bano bazze bafiirwa bakansala bazze beesimbawo ne Luuka Matovu ono ne bamuwangula era nga batuuze bawera nti singa tebabawo kikolebwa si baakuddamu kusimbawo omuntu yenna avuganye ne Matovu Luuka. Wabula bino byonna bakiraba byogera nga bwe balumiriza Matovu Luuka okubeera nti alina kyamanyi ku nfa ya kansala Kitata amwenya bumwenya wakati mu lukiiko. Era ono mu bigambo byategeeza kituufu yaddukidde ku poliisi olw'okutiisibwatiisibwa abatuuze nga bamusongamu olunwe nti era basusse okumusonseka obugambo ti yaloga kansala n'amutta ng'alayira. Kubanga erinnya lyange lyononeddwa ate obulamu bwange buli mu matigga ne famire yange era ab'obuyinza ne bampoona ku lwaleero ne bajja naye ng'ekituleese nti abatuuze bo baleeta obukakafu nze natto omugenzi. Wabula kansala bino byonna byeganye n'ategeeza nti tasobola kwenyingira mu bikolwa ebyakalogo kalenzi okutuuka n'okutta kansala munne ti kubanga yali yasoma naye nti era azze nga yeesimbawo okukiikirira omuluka guno nga bamuwangula wabula ebyembi ababeera bamuwangudde tebanywerera mu ntebe ne bafa. Naye nga nzikiriza nga ntya Katonda nga n'eggulu lindaba simanyi wadde okuyenga akaluluuza simanyi wadde okuyenga ekikola ekimu nti nzite oba nnumye. Ndi musajja mu Adventist nange navuganyanga abalala naye ebigambo ebinjogerwako ekyamazima nange byammazeeko ebiri ku mutwe. So kati kyensaba nti amawulire gano gatuuke ku kyamaani w'akakiiko k'ebyokulonda omulundi guno bategekere ate tuleme kumala myaka mirala tumale emyaka mingi nga tetunaki nga teruna kansala. Ye omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Kasujja alabudde abatuuze okukomya samwasamwa nti era wabeerawo alina obujulizi obuluma kansala ono okutta munne aleeta obukakafu era n'asaba okukomya okweraguzalaguza kubanga tebiriimu kalungi n'abajjukiza ne mussemateeka wa Uganda ebyeddogo poliisi tebimanyi. Gundi alabika yakola kino nedda singa erinnya liddamu ne lirabikira ku lisiti temutugamba saaba wooninga ffe tugenda kukutwala otuwe obujulizi otubuulire omuntu oyo gyakola ki
famire ye David Musikalyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.